Omutemu omubbi wa kuno agenda ate kugenda bubi bukyanga yeefuula naggwano bukyanga yeefuula ekizibu kya wano bukyanga yeefuula olumbe olwajja otusumbuwa bukyanga yajja okutumalako emirembe olunaku olwaleero lekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate amulaze nti agenda mujja mu ntebe munnange ng'ate nennabugi simufungize baganda bange mukwano gwange nyongera bajjukiza nti Yoweri Kaguta Museveni ye asibamu ebigenda muganda wange mukwano gwange nkugogera okujjukiza n'okugumya kibeera mugumu olumba olwatujjira empiso tulufunira eddagala lyalyo erigenda oddukubwa era lugenda kuva mu ggwanga muno temuggwamu maanyi mumanye nti tulina amaanyi ate tutambula tugenda okufuna eggwanga lyaffe n'obuyinza bwaffe ebya Museveni byali mu balimba ebya Museveni byali mu bateekamu ebya Museveni byali mu bazza baganda bange nyongera bajjukiza nti ate munnange nti nyongera bajjukiza nti Museveni talina kyatugamba Museveni agenda bubi nnyo agenda bubi n'okusinga bwe yajja tulaba nti yajjira ku musaayi gw'okutta bannayuganda ate ye agenda kuva wano ng'ate bibi nnyo ebibi esayidi eyo ayinza olowooza nti ategeera nnyo ayinza olowooza mbu yasoose ayinza olowooza nti bannayuganda tukomye ku ye netwongera okumujjukiza mwami Teebu nti eno eggwanga litambula butambuzi ate twongera obbategeeza nti Yoweri Kaguta Museveni talina kyatugamba ate talibaawo kyatugamba ebbanga lyonna twongera bajjukiza nti mwami Yoseri Tebuhabulwa takyalina kiddako wabula okuggyako okukwata eggwanga lyaffe n'aliddiza bannayuganda ne bannansi so baganda bange embeera bwetyo bweri ewa Museveni si birungi naye ng'ajja genda oba ayagala oba tayagala era mu assumption yamwe nti wetuli by mistake beerabira nti we are here because of an idea and vision of a generation. Ebitugatta ffenna nga bannansi abanyigirizibwa y'ensonga ffenna etuleeta mu umbrella ya National Unity Platform. Kyova olaba mu National Unity Platform temuli invitation card. Ekuba wandigaye nti atwakuwa invitation card jambo oyingire mu National Unity Platform. Mu National Unity Platform mulimu nsonga era yenna ayawukana n'ensonga waddemba okudda ku kiri fuluma National Unity Platform. Fuluma National Unity Platform. Kubanga ensonga National Unity Platform kwesigamye si ya bya ddala si ya kubalaata si ya kusaagirira kyenga nti ng'abakulembeze eriyo abalowooza nti wetuli by mistake by coincidence ku ensonga y'abannayuganda tuli wano ku lw'ensonga z'abannayuganda si lwa bifo no si lwa bifo waliwo ensonga egatta abo abatali mu bifo eri beyond individualism kuba ekitugatta ffe kwe kuba nti waliwo ensonga enkulu ey'okununula Uganda eno mu buwambe mweri eddire edde mu mikono gy'abannansi
olwaleero ndabye akatambi sinaba ku interrogating nsonga eyo fule omukyala yena lwoga nga alwanagana ne Dr. Tumuhaire owa National Ward ettaka liba ono omuwala abaddewo omukyala abaddewo ne150 ono yalese kikomera n'agatawo bangana nti ne NTV eggulire lyalwanyika impunity. Kati ensonga ezo zetuyimiriddeko nkulu okusinga ggwe okugenda eyo n'okkiriza okulya omugoyo oguwoze n'ojja okubejjagalira mu bantu ku nsonga zo ng'omuntu. Ate twambadde galubindi nnene nti tulaba kubanga assignment gye tuyina y'ey'okuwanguza ebiruubirirwa by'Abannayuganda okulaba nti omwagala w'abandi kisooka President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiruubirirwa by'okulaba nti Uganda essenvula webadde emyaka gino gyonna egy'emabega emyaka gyonna gino egy'okukonzibwa egy'okutuulibwako kyekiseera ffenna twekembe tubulosominga eggwanga lyaffe buli muntu asobole okubeera mu bulamu bweyagaza obulina essuubi. Kakati kansala mitwalo 2 kuba twabatuuza mu nkiiko netubawuliriza kuba tosala gwakawala nga tukoze eki ate abantu bangi baba balowooza nti tuli ba busungu. Abantu bangi baagala okulaba nti tuli violent. Waliwo n'abagendayo nga babagambye mugendeeyo babakwatako tugende mu kooti kubanga tewaliiwo mu byabufuzi bya Uganda titawanya General Yewera Kaguta Museveni nga Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi n'ekibiina kya National Unity Platform n'ekisinde ky'amaanyi g'abantu. Kuba tobyawula ebyo ebisatu. Toyawudde Kyagulanyi Robert Ssentamu omwawule ku National Unity Platform n'amaanyi g'abantu. Kati ekyo General Yewera Kaguta Museveni asula kimusumbuwa kyova olaba buli waawulira kati ne boga nti ali mbalalu Kyagulanyi jjajja obuwagizi ajja kumusanga General Yoweri Museveni ng'agambye mbu ye Saabalalu. Bamuwulira Saabageto, Saabayaayi, Saabaki ye buli kibagamba nti mwana oyo ati muyaayi ennyo ng'agamba ate nze nkoze nti ati kati gwe Saabayaayi ng'ajja Kololo Matakongo. Kakati abantu ng'oli ebintu byenyo tomanyi baali batusuubiza ssente simanyi nogalaba ensonga wasaffe tetubikkirira ffe pulezidenti waffe yatugaana okukola ki ati abaalumi temulina kimu abakola kati tekola ne bano bansi tulina processes za constitution zetugoberera kubeera njana kwebuuza lwaki ne Kagabo tannagobwa oba ontegeera naye tulina processes za constitution ate prerogative of wisdom eyo yonna yonna endala tetubafaako nnyo kuba ekisooka tulina bingi bye twayiga era bye tuyize mu conduct ya different personalities mu byobukulembeze ate tuli bajjuvu nnyo okujjuzaawo abantu abo tuli bajjuvu nnyo okujjuzaawo abantu abo singa bano baba tebakyali mulamwa kuba omulamwa teguvaawo omulamwa tekola ki teguvaawo kati ekitegeeza bano abagendayo abantu babalabire ddala bababoole babeetegereze bababuuze bagenze kubya abantu kubanga oba bakunda kuwa kansala galugetulayo kanso yanagikubiriza. N'ekyokubiri abantu baganye okuyiga the more General Museveni kyafa kwe kumalamu abantu essuubi nti olaba ne bakansala ba Kyagulanyi babatutte ffe tuyimiriddewo ku nsonga abantu twabawa minzaani balina kutulabira ku bikolwa byaffe kyekituufu kyekifudde pulezidenti waffe okubanga mwagala w'abangi ensonga nga bwefaanana bwajanja bwetambula tewali bukaluubirivu bwonna bwe tulina kugamba nti abo bakansala bakoze ekyo
bebo benyini bannalumansi. Nalumansi ky'obumanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa. Bakansala babagenda bannalumansi. Okay, bagiyita Paluba Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu obuli. Eyo ensonga tugiwonzise, twagala kulumba ku nsonga endala. Manyi programu eno bagiyita namwatulira, era ensonga ezisinga wano bwotekedogera mu maaso nokubaako oziwulirira then nolyoka olonyerera. Twagala kulumbako Masaka. Nawulidde amawulire n'enteekateeka nti waliwo enteekateeka z'okulonda mu bulamu olukufu, structure za kunga e Masaka. Kituufu? Ng'ani agiweeyo enteekateeka? Nakikulaba mibuuza omwami ku mugezi w'ekibiina alambulule. Ensonga eyo tetunnaba kugiwa matu. Era bwe tunaamala okugimulungula tujja kudda gye muli. Bikyaleka bwe byali. Status quo. Sibabaita. Wazanyako Kayongo. Wazanyako kugundi kuki. Bana bawulire. Wazanyako kugundi. Olaba ffe twalinga ku mupiira. Ng'omutendesi coach Paul Asule. Amanyoga amanti. Mulongo. Mukakane. Fambuza government etambula. Okay. Eyo kasita omwogezi agamba ekyo simanyi buli wamu mpulirawo ensonga ye Masaka, naye Masaka status quo abakulembeze gye bali, obukulembeze gye buli, tewali vacuum, wali tulina enough capacity okuba nti tetuli ekyatugatta nti newe tuba tetwagalana ne tuteeka okukkaanya kasa tuba nga tuli twogerezeganya ku nsonga y'Abannayuganda. Tuko pamoja. Kayongo nyinza okuba sikwagala naye kituleeta wano puroguramu eno Bannayuganda gye batugamba nti getulina okubakubi. Kati sentimenti zange nti sikwagala tezikola mu kuweereza bannansi. So ngize nti even if you are nze munaye kankubuulireko Kayongo story emu. Nze Kayongo nagendako nga nkubye akasuuti kange akalungi kaali kapya, nali membaati yange nayo ngyekakasa naye nagivaamu mu kkubo, nenjivaamu bampise ku BBS programu yange esoose. Owulira Kayongo ntuuka ku BBS natuuka bukyali nnyo, mwana natuuka saawa emu nga programu saa 2. Leero programu asisi kutte ndi deputy spokesperson wa Democratic Party ebibiina ebyo. Kayongo okuloboni Kayongo bangano kulituula ku panel tisobola kudiscussing nsonga oze kwogera kiweeso oze kwogera ki bingi ebyayogerwa naye liba mbozi ya lulala ku nsonga eyo ne be nali nabo n'abaayogera ne bye baayogera bwe tulyejjukanya Mukama nga tusaasidde, tulyejjukanya nga tusisinkanye. Naye kyenzijukira nti waliwo munnamawulire bamuyita abeera ne ku leediyo Simba, wayitera naye mpaawo kaaga ne bamuyita ku BBS. Simba yaani sirifaako nnyo yakuyisa obubi eyakisa bubi, naye ne ndowooza nti oba it was a bit naive of him kubanga
you interrogate the guests you're going to host. Yes. Nga producer abayise, then you don't dismiss people. You don't. Especially nga gutomanyi byebaliko wakutuukirako awo omudismissinga otya. Naye obukulembeze bw'ebbogwe oba kigambo ky'Oluganda kyakosa kyekyo bw'ebbogwe kati obusumbu bw'abantu abamu. Bakuba nti kiri ekintu ky'ejjinja omwami ekiviiko ekyawe kyamasaka Masaka tulina deputy president atambuza akabadde kansi nsonga eyo kabuze nga bagamba nti bino ebigenda maaso okuba nga bitambula e Masaka ebiriwo byetugambye bikyaliko status quo nti wakati mu kutambula kwabyo biyinza okusajjula biyinza okuvaako okukolagana okusajjuka wakati w'NUP kikyonyogera kati awo sinatuukawo ntadde mu Mengo nengetereza mu byobufuzi nsoma constitution. Have you read the Constitution of Uganda? County institutions do not participate in politics. Era siyinza kola nsobi. Ekibadde kimanyi nze nno naliko ne ku CBS edda Yewera Kaguta Museveni najja awo n'agamba mbadde simanyi nti wenzija weewano sanjize nga bakyatuuza mambu bado bw'oba ojjukira. So nze manyi nti cultural institutions teziri byabufuzi. So toyinza gamba nti ate Mmengo egenda yingira mu NUP. bagiyita Power Africa Radio 17:9 obanga agamba nti NUP egenda yingira mu Mmengo ekule y'omuntu kitasoboka tokudeyo waliwo enteekateeka gye nawulidde gyemwalo kinzi yokukwasizaako abaana baabo abaafa mu struggle n'abaana baabo abasibe kubagulira ebikozesebwa ku ssomero bakwasizaako ng'enteekateeka bwetambula. Kyabadde neebuuza sustainability yakino ameka omugezi. Tweyanziza nnyo mukama waffe Alex Waisa Mufumbiro n'obubaka obulungi obwo bw'otuwadde. Munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka, munnayuganda yenna ayagala eggwanga lye, munnayuganda yenna atunuulidde Uganda okuba ey'enjawulo. Mukulu Alex Waisa Mufumbiro nga bwe mwawulidde asomesa. Museveni ali ku knockout ssaawa yonna afuluma eggwanga lino ate ssaawa yonna bimujjira byabadde akola banne bimujjira nayo bituuka okubirowoozaako nga bw'abadde abituusa ku baana b'abantu naye bw'agenda obbifiiringa.